oba webase kyogenda okulya radio agitaddeko otamanya kakati oyinza nofuna obuzibu naye n'amuteerako radio kakati gwe nolowooza nti zi life nomo atolina na ssimu ye kumukubirako okumugamba nti owaayo oli bulungi leero ettaala nga wagireseeko leero nga tulaba kino tekikiwukako so nze ndowooza lesson ennene ebirala byonna tugenda birekera poliisi era famire mu kuziika yavudde n'ebasaba bannanga omugambo mutuleke tusooke tuwummulemuko obujulizi ne webanga buli gye tukoma okubanga buli omu awakyalowooza tugenda okumaliriza maybe ebimu tulina bye twonoonye so mu buntu ndowooza famire musolo giwa omukisa nekungubagira omwana waayo mirembe ayebazibwe kitalo nnyo kitalo ddala ekyamuwala waffe Diana abantu ebiseera bino okufa baakifuula nti kintu kya bulijjo naye si kya bulijjo. Diana afudde mu kaseera kabadde kayina otuweererezaamu abaali bazadde ku mwana mwenna mukimanyi eyo naye kitalo nnyo okubanga muwala waffe yatugenzeeko awo nno we tusabira bannaffe ba tiktokers ne ba blogger ebiseera ebisinga omuntu bw'afa mwena bwe mutambuzaamu amawulire oba oli awo n'obujulizi ne bukola ki ne bubula omwana ono yatemuddwa butemulwa naye mmwe mukola amawulire muteekamu ebintu oluusi ebitaliiyo n'omuntu agenda okunoonyereza ku musango oba agulimu musango ne gubula ekyo tukirabye emisango mingi wano waliwo ogwajjuuza ogw'omuwala Kalo eyafa naye yali tiktoka mwakiraga bulungi nnyo ne mulaga nti engoye nga yafiiriddewo omuliro guliwa byali bingi mubimanyi bye mwogera. Waliwo n'omusumba eyafiirwa mukwano gwe wano mu Namayumba era naye mwayogera bingi omwami Bugingo yafiirwa mukwano gwe muwummuza era ba tiktoka ne mwogera bingi n'okutuusa kati abatema abo tebakolanga ki tebalabikanga kano kalowoozo kasindika gye muli ebintu embwa mwogera ku nsonga ezirimu okufa muzisengejjenga waliwo bannammwe abakola obulungi omulimu ogwo nga basengejja ebigambo n'okukola okunoonyereza eri ebyo bye baweereza abantu naye buli we muteekamu ebintu kati yabadde ava eno kati yabadde gindi alabika yafiiridde obujulizi bukola ki bubula ne tutuuka n'okulowooza oba abamu abatuma butumi muteekewo obujulizi muteekewo okubuzaabuza obujulizi ebintu ebyo mbirekere poliisi esobole okukola omulimu gwayo. Ffe omwana waffe yagenze tuli mbulumi ddala teri muntu ayinza fiirwa muntu n'ogamba nti tali mu bulumi taata wuuno kuva jjo tayogera ku kigambo n'ekimu ali mu bulumi omwana atuukidde atuweereze waagendedde naye ate ebbaala ne kufunamu ki akantu kaba kafuusa akantu otunula mu kamera n'okala Diana obadde tomulabangako n'afuuka muganda wo nalayo abantu kulumbe bannange awo akantu kaba katabuse naye kale katusabe Katonda nammwe abatusaasire sayidi zeeyo Grace Kan twazzeemu okumulabako